Bruno K avuddeyo okubeera nga te alumba ba tiktokers naddala ba big tiktokers okubeera nga tebakola bintu nga bwe balina bikola nti bagenda ne babawa ssente zaabwe ne bagana okukola challenges nga bwe balina ozikola. Abamu babawa ssente ne balwawo okukola challenge oba n'obutagikolerako ddala kyokka nga ate bwe batuuka okubeera nga batuula mu nnyimba ez'ebweru bazituuliramu ddala nagenda nayimba amona baby ne bannange kyokka Bruno K naye nga mujjukire nti buli muntu ali entitled ku akaunti ye agenze n'agamba nti ye ekisinga omuluma kubeera nga ate basobola okuba nga bakwata ennyimba z'abantu bali aba Nigeria baani ne bakola ne zi sound covers nga bazikola bulungi nnyo naye batuuke ku lw'omunnauganda bakola nga bataagala era nti wano waliwo n'omwana gwe bawa ssente nnyingi ennyo lirupaza amukolera oluyimba ate nga Bruno Kono ye yamuleeta omwana yagana okukola challenge era ne kati Leopazo yanyiga wabula nga ate mukwana wo come to my channel. This is Patricia's Latest. Make sure that you subscribe, like and share. Tap the notification bell oberenga ate ofuna notifications bluenteka ekipya kweno channel katulize Bruno K kyagamba Obani president wa big tiktokers naye whoever the president is, please talk to your people. Big tiktokers in Uganda, especially abasinga kumwe abakola dance challenges z'abayimbi nabadeko ne bakwano banga abayimbi nga they are complaining. They were like 10. They were complaining baba wa sente zaabwe bakolera challenge naye oba zalawo oba kiki. There's something in these big tiktokers just ategeera mulimu wera abaana abakola bambi challenge n'omutima gumu nakola challenge. They are there and big ups all those tiktokers that do challenges with one heart. Naye kati mu abakola challenges nga temwagala wachi okwata sente za munno n'omukolera challenge eri vague nga tesobola kupulinga any traction ekikusasuziza munno ayagala opulinga traction naye bwe baleeta challenge ya Davido ya bwereere oluyimba oludde amona available them know they see me n'ogizina wena n'osuukunda omutwe bwoti kyokka challenge ya bwereere naye nga munno akuwadde akajaake ayagala omukolera challenge yakabi n'ogikola gadibe ngalye. Abamu kumwe temukola challenge z'abantu. Nze nina tiktok gwe na recommending we ali Lipazo n'amusasula ate yamuwa ssente nnyingi tiktok paka nakati takola nga challenge ya Lipazo. Omusajja yanyiigira. Biki bimukola man? Tokwata ssente za munno batoyagala kukola. Weshegera. Tokwata ssente za munno batoyagala kukola. Muononera bannamu abalala ku mulimu ogwo gwe gumu gwe bakola. People will start thinking that all of you do that same thing. Yet it's a few of you. Mwana mchusem bagay. Mchusem. Sira mansonge kwasa sente za muno n'omukolera challenge eri vegan. Ng'otudde mu kifo. Give people's money respect. Omuntu oba alina ekintu kyonna kyasasulidde. Be it influencing, be it video challenges, muwe respect sente z'abantu. Inze katika mbawe example of one advert I did. Mwalaba nnyo video ginakole ya massage. Abasinga kumene mulowooza nkola massage. No, sikola massage. No. It's just that nanyini spy antuukirira nansaba mukolera akalanga kana getting a viral. And I was thinking of something. Nangamba, why don't I be like I'm giving a woman massage? Naninga anazo omukazi. And the thing went viral. Though so many people talked about Bruno Kana kola bichi aba family banku bilasi manya bichi neze nalisifudde. I was giving value for money omusajja nsasudde sente ze. He wants a viral advert. What do I have to do? Go out of your way as a content creator. Tolya sente za muntu. Do not pick somebody's money if you don't want to do something for somebody. That's all I'm saying, guys. Mweberere man. Ono kunyimba z'aba Nigeria mwesuukunda. N'oli okumulaba oya shakiti bobo bona available ne wenyenya ne wesuukunda bena n'otuuyana. Niyo okolera Munnayuganda muno ka challenge nga atakuwadde ne ssente ze ennyingi no down weemoola n'olinga atayagala oli Buno obusungu Bruno K bwalina bwo bubira ddala kugumba ate omulabira ddala waliwo ddala eyomunyiza naye senga kalatista ayogeddeyo omu wabula ate mukwano commentinga ku kyolowooza ku Bruno K bino byayogedde byonna eri ba big tiktokers ate nga nkujukiza nti teweerabira kubanga osubscribinga likinga n'okusharinga tappinga notification bell obeerenga ate ogetinga notified bluenteka ekipya kweno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.